Siona josinzira tukwebaza okubanga okyekuumidde ku Projan Media TV. Ffe tugamba tujja kuwa amawulire agenda maaso mu ggwanga. Yesu olunaku olw'eggulo Bajjo ne Abitex bakwatiddwa poliisi, era kigambibwa nti bateereddwa ku police bond. Naye Abitex avuddeyo n'abaako okwemulugunya kwe yakoze. Abitex alaga nti bambi babadde balwanirira abantu ab'enjawulo, naye abantu bo babalaze nti ate mmwe ne waba basiba tetufaayo. Olw'ensonga Abitex agamba nti omuntu n'atakupostingako yadde ku page ogamba abantu nti embeera gy'olimu mbi, ogamba abantu nti bakusibye. Nagamba teri yatupostinzeeko yadde ku bantu be twadde tusuubire okuba nti ffenna tulwana ffenna. Abitex mwewulirireko ng'ayogera. Antondo nnyo era jjo nagambye Bajjo ne tufiira ki tubadde ku kooti wadde abantu babaddewo ne mikwano gyaffe tetugiraba betulwanirira tubasanga mu kkubo ne bagwa mu mamotoka muzeeyi mutulwanirire mutuwe emmere naye essaawa beetuuka temutubeererawo. Eriyo n'abantu be tuba tulowooza nti balina okupostinga just okupostinga obupostinzi ku peegi ye ne kimulema naye ng'ate ayagala tumubeererewo. Wootasobolera kupostinga ba freedom fighter bo ku peegi yo n'olowooza nti ffe tunaasobola okubeererawo eyo no saala gendayo.